8 nga bannakibiina ekya NRM bakomyawo empapula era nga basunsulwa obubaka obwa Parliament kw'ossa n'obwa ssentebe obwa disitulikiti era nga bangi bakomezzaawo empapula. Olunaku olwaleero bangi be tusuubira okubeera nga bamaliriza. Olunaku olw'enkya omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asuubirwa okubeera wano ku lunaku olw'enkya nga aleeta empapula z'okuvuganya obwa pulezidenti w'eggwanga n'obwa ssentebe w'ekibiina. Awo wonna wolengera abantu bagirewo era nga otuukidde olunaku olwaleero abantu abasobola 11 era bamaze okubeera nga basusulwa. Tugenda kutuusako byonna ng'ebigenda otambula olunaku olwaleero olw'omunaana wano ku kitebe kya NRM akiiko akenda okulonda ekya Tongo. Tukobere Kanuni Media Uganda mulimu Abdulhad wano ku kitebe ekya NRM ekenda okulonda e Kampala ekya Tongo. Kinaalwa Christopher nzuze era nga ndi mwetegefu okubakolera okulaba nga tukyusa Buyikwe kubanga Buyikwe yeetaaga abasajja bafaanana nga nze okusobola okuba nga tugikyusa tusobola okulaba nga ebintu bingi bikyuka mu Buyikwe. Buyikwe yaffe yeetaaga abasajja basobola okwogera, yeetaaga abasajja abakozi kubanga yasalibwa ku mukono. Naye ebbanga lyonna njaga okwebaza babaddeyo balina kye basobodde okukolako siyinza gamba nti abakoze naye omusaayi omupya kati nganze Pastor Kyobe ndi musajja wankulaakulana okuva awo ewaffe e Kabubiro era nze ssentebe w'ebitongole ebibannakyewa mu Buyikwe District ze tuyita NGOs era nga kiraga kyeraga lwatu nti ndi musajja wankulaakulana enyambye abaana bangi abatalina mwasirizi nfubye okulaba nga nyamba abakadde nfubye okulaba nga nsaka nayikondo n'okukola ebintu ebirala bingi ni muntu w'abantu so nsaba bannabuyikwe omunaba mumpadde omukisa ebintu byonna bigenda kutambula bulungi era mbakakasa nti tewali kigenda tulobera okulaba nga tutwala Buyikwe mu maaso. So basabira mwenna ekisa lya Katonda buli bwolaba kyobetiikinga tugenda mu kamyofu kano ennaku z'omwezi 24 basaba bannabuyikwe musimba ku layini endala wabula layini eriko Pastor Kyobe Kinaalwa Christopher bamusimbako tusobole okulaba nga tugenda mu abantu abakadde abalabudde Uganda abakisimbye okutuuka wetuuse netubalabirira bulungi netubasamu ekitiibwa olwokuba bali discriminated nnyo mu bintu ebingi mu gavumenti programs babaawula nnyo. Ate njagala ne Ministry of Health banaani eyamba abakadde babeere ne bulayini bwabwe ku malwaliro bayambire okujjanjabibwa mangu ate batutereko ne wards ez'abantu abakadde. Waliwo ekintu ekiri mu health policy eya Uganda bakiyita geriatric care. Buno eno ye care tetuwa abantu abakadde naye eri ku lupapula. Kati nze nja kuba nga njogera ne Ministry of Health eteeke kino ekintu mu nkola abakadde baffe balabe ekitiibwa kyabwe kikomaawo. For many reasons, she brings a big wealth of experience. First of all, she was a founder of family. She has worked with government for a very long time, so she has an experience that very few can match. Atulage nga President Museveni bwe yaleeta zi PDM yakoze eki sente azifunye ayingizizza ez'ebisiyaga ayingizza ezaati zonna ate kiki kyakoledde ku bavubuka be tulaba wano mu Kampala okujjako okusaddaaka abaana b'abanne nga ba Edi Mutu abavundira mu makomera abavubuka abali mu makomera kakati ate njagala kubuuza ovaayo otya n'otugamba nti ojja kujja otukangire mu Lubaga baaba Lubaga olaba n'eggomba bamuddusaayo nti ate wano ewaffe Lubaga ajje mpola ajje nga abala ebigere byalinnya Lubaga tetuyina muzannyo era tumulinze nga mbaga tumweterekedde. Amanya gange nze Kizito Moses Nsubuga
olunaku lwaleero nsusuddwa okubanga nkwatira era nga nvuganya mu kamyufu k'NRM okukwata card nkiikirire ekibiina kyange ekye-NRM ku kifo ky'obwalodi meeya owa Kampala. Njagala okusibirira oba okugamba bannakampala obubaka buno nti omulundi guno kyekiseera era Kampala egenda kufuna obukulembeze si ba mediocres si bannakatemba si abawakanyi b'enkulaakulana wabula omukulembeze omutuuze munnakampala omuyiribi futu soja amanyi ebizibu bya Kampala era nsuubiza obukulembeze obulungi obukulembeze obuwuliriza obukulembeze obwebuuza ku bantu ekyamazima tulabye ku rule of law kyekola kati twagala kulaba ku will of the people ekola ki abantu ba Kampala baagala ki era bakolere ki so kachino kyekiseera manya n'eddoboozi z'ennaku Fiona nga ndi muvubuka mu Uganda ate nga ndi muvubuka wa NRM nvuddeyo mu kisinde ekya National Female Youth Member of Parliament nga abavubuka mbasaba buwagizi nti kati yesaawa twenyigire mu nkulaakulana ng'abavubuka. Omukulembeze waffe His Excellency Yoweri Kaguta Museveni atulaze nti ayagala nnyo abavubuka kati naffe yesaawa okusitukirawo kino tukirabye ate kibadde very evident nti mu buli program gy'aleeta he includes the young people. Twalaba mu Emyoga, the YLP, twalaba ne mu PDM yatuwamu 30%. Kati tugamba nti abavubuka ffe nga ffe lwaki enkulaakulana etuleka ate ng'ekibiina kisosowaza nnyo enkulaakulana. Kati ffe abakulembeze abaddako kyetwagala okukola kwe kukunga abantu okwenyigira mu nkulaakulana, and this is the only way wetugenda okwataininga the social economic transformation factor wansi w'omukulembeze waffe His Excellency Yoweri Kaguta Museveni and our party chairman. Mwebale nnyo. Ndangu tukore mbalala eze aha mutindo erikyo kugira ngo eri omusite kandi obweri nketu omukyalo so ninyenda kukora mbalala etagiye. That's my slogan.